mumpitira abantu bano njira mumpitire abajasi ba UPDF njira mumpitire YOSERI of both David Muhoz Jimuhwez Honorable Simujunganda Mathasi Mpuga Museveni Muhozi Nabanja MTN Airtel ne UCC tulioke tugende maso nga bwe nabasuubiza okuba nti tujja olwaliro. Nina information nyingi njala tujite mu bwangu tusobole okugenda okukola ebiddako. Kati ndowooza katutandike bwe nti maze ebbanga ddene nnyo ndowooza gikunukiriza okuweza emyaka 2 nga mbagaba na Uganda mujje ssente ku akaunti zammwe za banka ne mwesulire gwe naggamba ne mbagamba mujje ssente ku mobile money zammwe nga mwesulire gwe naggamba ebigenda mu maaso mbiraba. Eno social media ne videos zitukola mmere ya lumbe n'ataaka abalya tubaga ebintu bingi ne bwebuza bafuka n'aba njala mutangire buli mwana yenali mchala yenna n'omwami yali mu diaspora ng'okozesa mobile money ng'oyina essimu yo ye Uganda kuliko ssente zo njagala omutangira John mushiyalinge video netuke ku buli muntu yenna mushiyalinge video etuke ku buli muntu yenna kubanga ajala muntu akole ki ategere information egena maaso. Kati njala soka n'akaloozo ka leero njala kagenderi abazadde mwenna abazadde abachala n'abaami agattako abaana ab'obulenzi. Muganda wange taata wange atala kutambulira kusibira ya menvu njala kugabo banga tolina nnyo kyonna mu Kampala ng'oli mwana wakati w'emyaka 14 ku myaka 2 oba 25 kwa 3 tewandiyita watu nakyogera ku kima Kampala sigaleka mu kaseera kano okuva November olwatandise mpaka December oba January sigale waka totambula. Mfunye amawulire agantegezeddwako nti police zimwe z'omu Kampala wakati zikola ebikwekweto muzikwatira abaana b'obulenzi n'abasajja n'abawala abaana b'obulenzi n'abasajja n'abakazi nga tabagudde kwadde musango batwala mu custody zaabwe n'abajjako ssente za kifuba nga tabwadde bondi wadde bagulako omusango gwonna ate nga bakikola misana tukungensi era kati njala kutegeeza gw'omwana w'obulenzi nga tunakyo kiba Kampala sigala mu maka ga kitaawo mpaka omwaka guweddeko n'ekirala ekigenda okujja kigenda okwogerako mwandisigadde waka ngoba tolina kyogenda kukola nnyo Kampala sigale waka tozungazunga. Waliwo omuze ogwa poliisi okutandika okukwata abaana nga batwala ku poliisi era ku CPS ako Jinja Road Kira nawo post police obuli omunamona mu Kisenyi wawa no bakwata abaana kati yene enkwata eriwo sawa zino so watu wandi batoli mbwangu wandi badde okola ki wandi badde osigale waka. Atena dalango olimu oluniganiga oyesibye dreads oyambala balance bino byekiniganiga bye mwambala ebyo wandi badde wesonyiwa Kampala ebiseera bino lw'ensonga nti embeera sinungi abaana balimo okukwatibwa mu ngeri emenya amateeka. Kale nga tuvuddewo njagala genda ku kigulalo gikyaleero then tutandike program eyandese mu kigulalo gikyaleero njala kigende buli muntu yena mu Uganda amanyi ebyobufuzi bibitambulizwako obulamu mu nsi yonna era bibitambulirwako ensimbi zebasolozako ez'omusolo. Mu kigulalo gikyalo njala kigende mwenna abadde bayize ebyobufuzi n'abakyabiyiga njala sooka bagamba nti ebigambo bingi bibula ku social media neffe tulina kwesulayo gwa naggamba ne tutambuza ne tugenda mu maaso n'omugendo gwaffe. Njala bagamba nti si buli alina omutwe nti ategeera ate si buli ategeera nti amanyi era okutegeera si tteeka. Kino lwaki nkyogedde nga nsinziira okuva omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagulawo ekitebe kya National Platform wali Amakere Kavule mpise ku television nyingi nnyo nempita ku ba YouTubers nempita ku ba bloggers nempita ku bantu basekinoomu nga boogera ebigambo bingi nnyo muli ne bano yabufuzi nero okuba nti nze mmanyi nti abantu abo basinga obungi boogeza bukyayi abalala boogeza obutamanya boogedde ebigambo bingi nnyo naye ngenda kugamba ekigambo kino nti omwoyogereze takusuza kayanzi buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero lyasobola okwogera nekyayogera takiinako takiinako kuvunaanyizibwa okujjako kwagala okujeregerera.
abantu bangi bavuddeyo ne boogera ebitakwatagana lwaki ate Nuupu yaguddewo office. Kati njala kubuuza ekigambo kimu. Kye bayita ekibiina ky'obufuzi, kiki ekikola ekibiina ky'obufuzi? Ekikola ekibiina ky'obufuzi mulonda erinnya ne muliwandiisa ne mufuna ababawagira ne mwetaba mu by'okulonda ne mufuna abakulembeze kuli mutendera naye nga kino mukikola muyina kye tuyita yafeesi oba office. Office zino olumu zibeera ekitebe. Kati abasinga obungi baddemuga nti Nuupu gwali Nuupu muyaga ogwo muyaga gugenda tegenda kumulagira kati ogwali gufuusa omuyaga mwali mugaa gufuusa omuyaga ate bwe gwaguddewo ekitebe ate mwayogedde bingi. Kati neneebuuza gwe mwayita omuyaga bwe guba guguddewo ekitebe ate kati lwaki ate muteeka ebigambo ebirala mwagamba Nuupu muyaga biguno muyaga byabufuzi kugenda kuyita kugende. Kati ogwali omuyaga gwafuukamu ekibiina ekyavudde mu kibiina kyakoze ekitebe. Kati abaali bagamba omuyaga mwabulira luddawa mukozese ku bwongo ebiseera ebisinga. Ekikola oba ekifuula ekibiina ky'ebyobufuzi kyekitebe okitegeera yensonga lwaki nti ekitebe kibeerako ne office ezo eziddukanyizibwako emirimu. Oli n'avaayo n'akuga nti nedda struggle yandibadde etambula singa abadde agikulembera abadde afaana abantu bakulembera nga bali mu struggle yemu ku level yemu mukulu. Let me tell you one thing, abatamya yabufuzi era mujja sigala tamayo yabufuzi ekisookera ddala kye tuyita politics aliko emitendera. Politics aliko okuva ku LC1 LC2 LC3 LC5 eriko constituency ku member parliament eriko ne ku president. Kati bwogamba nti omuntu akulembera struggle eyagala afaanane nga mu abantu ba wansi nti ate waaki omugagga akulembera alumirirwa nnyo abaavu. My dear, let me tell you this, ebyobufuzi birimu emitendera bwegenda okuva ku LC1 okutuuka ku member parliament. Bwe tugenda ku level y'obukulembeze, one, omukulembeze ng'agenda okwesimbawo ekisookera ddala olina okuba nga olina support, ekyokubiri olina okuba nga olina ssente, ekyokusatu olina okuba nga olina family. Ezo zimu qualities. Kati gobogamba nti oyagala omukulembeze akulembera ekibiina abenga afaana nga bakulembera. Kati ate bwana batalina nsere mujaga nti oyo mwavu tatukulembera agenda kutubba. Bwana batalina mukazi nti oyo agenda kukulembera nenga talina na mukazi. Kati mutusobera buli kimu gwangana buli kimu jja mugwira nakyo ne mugwira nakyo ne mulanga mwera bisabira buli sabu kimu era bisabira tugenda bagamba ekigambo kimu. Nti Katonda gwe yawadde n'ennume ezaala ebigambo mugenda byogera bigenda bakoma bigenda bakoma kumumwa kubanga mugezaako nnyo okussa Kyagulanyi wansi naye abasirikidde agenda kukola bye kiddako. Oli n'agamba nti teri kibiina kya byabufuzi kyali kitutte buyinza nga kitaddewo ekitebe. My friend, let me tell you this, mumukyali ku mentality eriega nti byobufuzi bukujjako na mmundu. Yes, goyinza okuba oti bolowooza naye ensi ekyuka. Mu America oliemu amasasa meka gavuga, Ebungereza oli amasasa meka gavuga, mu Europe mbuli amasasa meka gavuga, ne mu Africa ensi zigenda zikyusa ebyobufuzi evuga amasasa meka. Teri ebyobufuzi bikyukira ku kwagala kw'abantu kuba bagadde. Era ne mu Uganda tugenda kyusa obukulembeze in fact nga tewayise omusaayi n'engeri abalina plan y'okuyigwa omusaayi nawo gye bali fete tubalinaako buzibu as long as bakyusiza obukulembeze. Kati mwe balina ideology nti kwate mundu bw'okutugumbula abantu kakukyusa ebyobukulembeze, that is wrong. So ngera baga nti buli muntu agumire waali olw'ensonga nti tukozesa bwongo tetukozesa amaanyi singa amaanyi ge gaali galya singa embazi yeewaata. Ekigulalo gye nkikomezaawo kati katandike firimu entuufu eyandeese. Alright, ngenda kuba omulango gusembayo. Bw'oba oli mu diaspora ntegeeza ng'ofulumye ebweru wa Uganda oba oli Kenya, Rwanda, Tanzania, America wa ng'olina essimu ya MTN oba ya Airtel nga eriko ssente zo eza mobile money. Tuula wano sharing a video. Mumpitire aba Uganda Communications Commission, mumpitire aba MTN aba Airtel Uganda. Kati kavudde kwanjula katandisa. Bakulu ababyempuliziganya mu Uganda aba Uganda Communications Commission balamusiza constituent bulungi mubaleko gye mutuusaako engalo okuweereza banna Uganda. Nali mmanyi nti abantu bemusoma n'embeera mu office ezo mutegeerera ku level y'emu ne ebyenjigiriza bye mwasoma n'amateeka n'ebiragiro. Ne tugenzo checkanaanya ng'abantu abasomye ate omuntu singa obusiru bwe mulowooza nti ffe tetwasoma. Lwaki? Ulira nnyo bino. Manze sizanya nga sina bujulizi. Muwulireyo musharinge video.
Ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ki Uganda Communications Commission kitaddewo ennaku 6 zokka nga ye wiiki eno yokka eri bannayuganda balina kaadi z'amasimu okuba nga bazikakasizza. Singa butuuka nga 12 omwezi guno nga nnyini kaadi tagikakasizza eri kampuni y'essimu eyo yakusazibwamu. Obanga wafuna meseji era netuuka n'okuggyako okukuba amasimu agafuluma netutuuka n'okuggyako okusobola okuweereza ssente nakwe emabegaawo ne ssente tubadde tuzibulookinga, ekitegeeza nti okyalina omulimu ogenda ku service center zaffe oweeyo identity card oweeyo ekinkumu okuwandiisa ojjule bulungi olye butaala. Ekitongole kino kyagala okuteeka mu nkola ebiri mu tteeka eriyitibwa Regulation of Interception of Communications Act erya 2010. Ligamba nti buli muntu tasaanye kubeera na simu kaadi zisuuka 10 buli ku mukutu gwa byampuliziganya, era kati musango okusanga ng'okolesa layini y'omuntu eyafa nga tonaba gikyusa oba ku reportinga nti layini yafa. Okakasa kaadi y'essimu kyetaagisa nnyiniyo okugenda mu kifo ekiteekeddwawo kampuni y'essimu yagimuguza ng'alina endagamuntu. Ate gavumenti yantuddemu ekyo newa abantu chance bakozesa waka. Eyo sigenda gendayo. Njala tandikira wano. Emyaka giweze 2 jingira 3 ngamba mujje ssente ku mobile money nga mutima kigenda lwaki mbagamba. Nabagamba Museveni ebbanga lyonna bakulidde mbubbi bajja kubba bajja kusaanyaawo. MTN Airtel Uganda Communications Commission tumanyi nti mwaswipinze deal yewa. Mwava ne mugamba nti mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi eziri ku mikutu gya mobile money gy'amasimu. Naye temulina akuba nti bajja claiminga ssente ezo. Ekyo kirimu archive mwe kiri mu record. Mwagamba MTN Airtel mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi eziri mu tterekero lya mu mobile money ezitalikunako bantu baziclaiminga. Nga mugamba either abamu baafa basula masimu gaabwe agamu ga blockingibwa abamu temanyibwako mayitire ssente ezo gye ziri. Kati wano wembuuliza Uganda Communications Commission tulinawo munnayuganda wadde yagenda mu diaspora ali mu America ali Canada ali luddawa yagenda n'essimu ye ey'omungalo ya buyonjo ya MTN ba Airtel nga gyakozesa okutransactinga business okusasula abakozi okugula ebyokulya waka n'okukola n'okuteekako ssente ze aliwo tagenda kudda kati. Mumutunuddemu nga temunnakola nako mukageza okujjako essimu kyekisokeredde kyokubiri. Mu Uganda tuli obukadde 45 bw'abantu. Babala abantu abakulu tebabala abaana bato. Tukimanyi nti ekitono ennyo abantu abatalina simu Uganda bayinza okubawera obukadde nga bonna abatalina masimu. Ayinza okuba nga alina essimu naye nga alina katooki naye ng'era asobola ogikulyako bizinensi ze. Kati njagala sooka mutukubiseemu. Musobola okuddamu okuregisteringa obukadde 45 within the period of 6 days. Ngate mukimanyi nti waliwo enamba nene y'Abannayuganda abatalina national identification card nga ndira tezibawanga oba tebeewandiisanga. Kati soko kwasaganye period y'ennaku 6 gye mugenda okusalirako lines okwasa multiplying oba dividing into the 45 million Ugandans. Olowooza period gye muwadde ennaku 6 eneeba emaliriza abantu bonna okuwandiisizaamu ennamba ezo. Just a simple mathematics. MTN Airtel Uganda Communications Commission kino ekibuuzo kyammwe. Mukimanyi nti eriyo bannayuganda ng'alina essimu naye nga talina ndagamuntu. Mukimanyi nti Uganda erimu obukadde 45 bwa bannayuganda kikira nti bonna bulina amasimu. Yes. Naye njala kubuuza abantu abo bonna mulina capacity esobola okubawandiisa ne muddamu ne mubaregisteringa within the 6 days times waddeyo. It is impossible. N'oba okikubirizamu tekisoboka. Awo tuvuddewo. Ssebo njagala babuuza. Essimu zino zonna zemulina line zemwatunda zonna ziri well registered abantu bazina ku ndagamuntu zaabwe zawandiikibwa. Ekyo njala tukikirize abantu bawandiisa essimu zaabwe nga bakozesa national identification. Kiki ekibatanudde okuddamu okuregisteringa essimu zino within the period of 6 days? Kiki ekibagoba era kiki muli after 4? Nze nganze omu eno ndowooza yange essente obuwumbi n'obuwumbi obumamidde ku accounts zammwe obwa MTN ne Airtel abantu ze batakiraiminga ezo baba baafa oba kenyini mwazitopping ze mwagala okubbako nti singa ennaku 6 ziggwako ne musiba layini zonna ziri zonna ssente ejja kuba tekyali omuntu akiraiminga ssente ezo mba muzitutte nga muzitadde mu nsabwe vu nga muzyeriridde nga zikomye.
bwemba ndimba muntu wale mu koti mu mpawabiro musango Interpol wali Colombo wale address mugene mu mpawabiro musango Lumbuye yagambye bwati nchiddebo statement gikole yino mwaka nyini mwaga mutubidde n'obuwumbi bw'ensimbi ku mobile money obutaliko muntu abukire yiminga abantu bano bonna bali registering essimu zaabwe eziri ku mobile money n'essimu nga teziri ku mobile money nga baziri registering n'endaga muntu zaabwe kiki ekibatanudde okuddamu bagamba nti bawandiise essimu zaabwe ageni mu nnaku 6 bondi lennaku 6 nozi dividingamu miliyoni 45 ez'abantu gwolaba miliyoni 45 ez'abantu sobola okuwandiisa within the period of 6 days it is impossible kati nze ngamba bwenti Lumbuye yayogera Uganda Communications Commission nga n'obudde tebunnaziba olwaleero eyo process y'okuregisteringa mugireke engeri open mba temuli babbi nchiddamu MTN Airtel Uganda Communications Commission bwemba temuli babbi nga temwagala kubba billions of money eziri stranded mu system yammwe nga teziri kuba claimer muzireke nga ziri open buli muntu agenda registering essimu ye ku pesi ye so si ku pesi yammwe kubanga tukimanyi essimu zonna ziri registered already ekisembayo government kenyini yagamba nti endaga muntu zonna enkadde oba endagala muntu zonna ezibadde bagenda zi phasing out badde bawandiisa abantu buto kati already abantu bali bewandiisa dda ku simu kadi zaabwe bosa national identification kati mbagamba mugenda ziggalo badde bewandiise wagenda kwita akasira mpawe kaaga government egambe nti endaga muntu zonna eziri mu Uganda nfu so ani agenda okuba afuulingani ng'endaga muntu zonna nfu ani agenda okuba afuulingani kyekibuuzo kyembuuza mbagambye Uganda Communications Commission MTN Uganda Airtel bwemba temulimu kakodyo kakobba billions and billions of money zemulina ku akaunti za mobile money nga teziriiko bantu bazikimayo tewali kibapyako okugalawo simu kadi z'abantu reason being ezo n'essimu ziri registered n'ennanga muntu ekyo mukimanyi bulungi nnyo nkimanyi nti mwagala kujjako layini zonna within the period of 6 months within the period of 6 days mugambe nti twabaga mujje muwandiise ne mugaana kati layini zonna tuziggadde oba kubaddeko esente oba kubaddeko data oba kubaddeko ki zonna system twagicleanse yonna teri abanja mutwale billions and billions of money bwemba ndi mukyamu Interpol koloweri mugende muziguloko omusango mugiserving enkibe wano Airtel Uganda MTN ne Uganda Communications Commission Lumbuye yayogera muli babbi basing on the reality muli babbi mbuuza lwaki kwata miliyoni 45 z'abana Uganda nga buli muntu alina essimu waliwo n'abalina essimu ebbiri obagambe nti obawadde ennaku 6 okwewandiisa is it possible to utilize those 6 days to register themselves while others they left the country for green pasture mugenda baholding mugenda managing batya that is the huge question mugenda managing mutya ekyo kyogedde mbate muri babbi muleke system ngeri open nti any Ugandan who is willing to register his SIM card please do so so take out deadline in the 6 days no inchiddamu mwabagala sente ez'obwerere bakina mabirizi ne banna Uganda MTN Airtel egeze sibe simu yonga wajiri registering ndaga muntu funa lawyer owabire company ezo nchiddamu boba tata mama wagulawo simu yongo line n'ogigulawo okozeseza endaga muntu leka MTN galola inyo ne sente zikwate funa lawyer agende wabire MTN Airtel ne Uganda Communications Commission ogenda funa sente empya nenkade tolekana nabo kubanga wajiri registering n'endaga muntu yo kati cheki bago badde ba registering essimu ezo leka bagiggalewo gendo baguleko omusango akawaide kuba kuletera banga teteka ligamba tele muntu asukala ine 10 nina line bo 2 kati mugala zaki out of the world tugenze ku nsonga endala mwenna abayina obulunguta mu Uganda zetuyite mmotoka obulunguta wa magulwana emmotoka nzize mbaga ebigambo bino nenga mwesule gwa nagga manzi sifaayo mbagamba bwente ne mwewunza
nabagamba nti government n'ebitongole byake byokwerinda biri mu nteekateeka ya kuteeka tracking device mu motoka zammwe kati bwe nabagende bagenda teeka tracking device mu motoka batandika oba monitoringa n'ekikuba ne kiyiika kati kye baakoze zino number plate ze bagamba empya mwe batadde ka device kali akagendo trackinga buli motoka mu Uganda mukulu Jimuhwezi ne Jeno Katumba Wamala mwasoma nete mwayiga nete mwayita teri teka mu Uganda likulagira ku trackinga a private vehicle teriyo teka mu Uganda liragira muntu kuteka tracking device mu motoka ye emotoka ya private tracking device mwena ziteka mu motoka ezo wananyini gwenga wesimide o tracking mu tracking device obe motoka za government ne motoka yo muntu nga ya muntu yajegulya toyina lukusa ruteka tracking device mu motoka ya muntu. It is unconstitutional to track any individual in Uganda. Ebyo ina kubera motoka z'abantu sekinomo nga njalo tracking motoka yange yes. Biri mu system ya government so tracking motoka government yes. Ne buli muna Uganda moteka ko tracking device. It is wrong, it's unconstitutional kubanga mwagala kikozesanga security okutandika okunonya buli ko mwagala no Lumbuye avuga kavitizi kati tumusanze ludda otwagala muttira nga bateeka mu namba plate yo n'amanya go tuttu bala musajja watu ali kalero agenda ayolekedde anatiro tuka kazigogwe nga mukubira batemba mu gundi kavitizi kaka agenda anatiro kuyingira kalero ola mukono kuyimiriza amasisi kuyita mukabakuwa Jimuhwezi mbanga nimba kuchenjogera baje banzite ezo tracking device mwazitaddewo ku trackingira ko bantu mwagala kubera nga muina soft target mwagala ku tracking abantu mwagala okutta mu Uganda techiki mu nsi yonna tokkirizibwa kuteka tracking device mu motoka ya muntu ekyo kintu kikolebwa wilingire ng'omuntu ayagala ku tracking emotoka sinaba bagibye so simwe government omwami no Jimuhwezi bwe bakola okujjukujju mu business zaabwe baleta KFC yagamba nti Uganda KFC kya bulambuzi nyira beesingi ulira byayogedde nga batadde motoka batadde tracking device mu motoka mugenda kuseka yagambye bwati. The revised number plates are embedded in the microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. Because it's going to control speed, overspeeding, and therefore protecting. Agambe number plate agenda controlling a speed. Mr. Jimuhwezi. Number plate ye motoka. Yeringa identification eina mechanism ki esobola okuyimiri ekendeza speed ku accelerator y'emmotoka kuba ku ingini. Jimuhwezi ogambye nti number plate empya egenda kendeza ku speed controlling speed y'emmotoka njira kubuuza number plate just number plate eina mechanism ki esobola controlling accelerator oba ingini y'emmotoka kweddukira. Minister Mulamba tugenze maaso egenda kubera mu tracking nabaga bagenda bateka mu tracking device nga muloza nsaaga kati ulira bulungi nnyo kankaze bulungi nnyo. The revised number plates are embedded in the microchip and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. This is going to control speed, overspeeding, and therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the road. Obusabwe ntagambye mbwegenda kuya egenda protecting obulamu bw'abantu singa aba bafunya accident kati nabagamba okulunda ente kyangu lyokuvamu embeera z'ente si kyangu nnyo kati mukulu Jimuhwezi number plate egenda ku saving ati obulamu bw'abantu abali mu motoka baba bafunya accident. Kino mwakikoze eno system yamu ya kutrackingira ko targeti za mweze mwagala kutta ati mwagala Lumbuye wunda daka wempe nga mu trackinga wali ku GPRS ti akamotoka kakawo katusinga mukuba embuzi ngefanga eva akatubogama ati eno zinaba plate zigenda kuyambako obulamu bw'abantu nga bafunya accident how zirimu second life guard nti muntu wafuna bwafira mu accident motoka emu obulamu obulala oba kiki
ngulunga ati bofuna accident number plate yakuddiza obulamu. Is it possible? Is it possible? Mugambe kimu kano ka device ke mwatadde mu ekinjawulo bagamba mwatadde mu test justice. Mwatande chikampuni nga kireta speed governor ekyo nakyo mwakiwulira. Baleta chikampuni kyenyini nga kikola speed governor bano benyini benyini kati kampuni ya speed governor yalagawa kati atoga number plate egenda okugoverninga speed ate nga mwatadde mu tracking device ate nakibalaga wiiki eri yennyini ewone bagamba nti kana akantu akabbula akakisa tracking device nakibagambira nga muwulira. The revised number plates are embedded with a microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. Because it's going to control speed, Speed. and therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the road. Number plate za Uganda zigenda protecting abantu abafiiriddwako obulamu bwabwe nga bali mu accident mu mmotoka. Zigenda kuddamu ziba oxygen n'emitima. Tenne gwanga. Okulunda ente kyangu niyo kuvaamu embeera z'ente si kyangu. Ono gayi. Kati no bafuga eggwanga bafuze emyaka 4 bano. Kanga baddiremu zigenda bayamba kukuba ku bulamu bwamwe okubaddiza obulamu bwange nga mufudde mufunye accident mu motoka. Nkanga baddiremu. The revised number plates are embedded with a microchip, a tracker and other security features that will enable effective car tracking and enforce discipline amongst drivers and road users. Because it's going to control speed, speeding, and therefore protecting the lives of people who have lost their lives on the roads. New cars. Cow mentality. Kati munnaye nkugamba Uganda buli kimu kisoboka. Kirabika number plate zino zirimu Katonda. Tetumanyi kigenda kudda kaawo naye gimuhweza. Ensi ekulaba. Tetugenda kulo tugenze ku nsonga endala. Mukulu kiri wa kiwanuka gye baliko. Kansubira tuli bulungi. N'akakiiko ka parliament akwasaganya ebyobugagga by'eggwanga. Kansubira tuli bulungi. Twalabyeko mu kakiiko nga muzzaawo mwekalakasi ne bagamba akina yabadde ayagala kusumulula Ngumi n'abantu abalala naye. Nsize mbasomesa butya Museveni wa planning otwala eggwanga lino n'abafeera balirimu. Nsize mbasomesa ebigambo bingi nnyo. Naye nabasomesa okukigambo nti Museveni ne gavumenti n'ababbi baagala tandika ku monopolizinga business zonna ozijja mu bannayuganda zidde mu bbonga bo be bannanyini business. Ekigambo kye bayita monopoly mbadde zze nkibasomesa naye kankibaddiremu olwaliro. Ekigambo kye bayita monopoly kya Luzungu. Mu Luganda wenkikuteera mu Luganda olumpimpi olw'okumpi kitegeeza okubanga omuntu omu yayina obuyinza ku kintu kyonna katugambe nti gwosuubula amanda ga radio mu Uganda wonna nga teri muntu yenna kirizibwa kuyingiza amanda ga radio mu Uganda nga gwe wekka ku buli boda oba ku kisaawe ky'ennyonyi oba wuwa nti gwoyingiza amanda kyekitibwa nti omuntu afuna obwannannyini ku buli product yonna gy'anti nze nyingiza ekintu kino kituyita obwannannyini nga yalinako olukusa okusuubula ekintu ekyo bw'aba si ye temula akisuubula. Kati kambabuulire mwenna bakozesa amafuta mu Uganda mugenda kufeesinga ebintu bibiri ng'ensi nga sinnabazannyira ka video kano. 1 ekigambo kye bayita monopoly mu business omu by'obusuubuzi bwe kijja mu ggwanga kitegeeza nti omuntu ayingiza ekintu ekyo mu ggwanga yaba asobola okubanga yabategerera mwenna ku nnyingiza y'ebintu ebyo ebbeeyi gye bitundirwako okubula kwabyo oba okweyongera kwabyo obungi mu katale olw'okuba nti waliwo omuntu yenna gwavuganye ne mu katale wadde mbokola kyayagala. Era kiro ekiyita lita y'amafuta tebadde ku nnusu 600 mugenda gigula mutwalo kubanga oli yennannyini katale yamanyi ddi lwagaleeta ddi lwagabuza ddi lwagongeza oba tajja gasalako kubanga ye monopole ye yalina monopole y'okuleeta amafuta mu ggwanga.
Ndoza mukitegedde bulungi mu Luganda olufunda funda. Nga tewali muntu yena akkirizibwa kuleeta amafuta mu Uganda. Katwali tuli awo. Omukulu kiri wa Kiwonuka n'ayingira Parliament n'agamba nti ye nga gavumenti bakkiriziganyizza bawadde kampuni egi bagiyita Vito okubanga yegenda okubanga yereeta amafuta mu Uganda yokka. Teri kampuni ndala. Wulira. That what you're discussing is the business model that has chosen to undertake exercising its model. Now, this issue has not been picked out by some secret someone. Government has brought it to you and has told you, by the way, I want to write this law. But this law, when I write it, I want to implement it like this. Government is not hiding. It's very clear as to what it intends to do with the monopoly. So, Honorable Chair, remember what government intends to do at this time is to have be the monopoly importer of product in Uganda. At this point, has only one partner that it intends to work with, who is Vito, for various reasons, which the business people will explain to you: capital, capacity, all those things. Tetugenda kulwayo. Mujjukire mu Uganda omuntu agula ebijanjalo kasooli siri biki byonna ebikwatagana n'ebuwunga n'emmere n'enkalu sali musale nanyiniyo yafuna tenda nga monopoly supplier kati kiri wa Kiwonuka ne First Family batutte business y'okuyingiza amafuta mu ggwanga. Teri company muntu yenna akkirizibwa kuyingiza amafuta mu Uganda. Company bagiyita Vito. Kitegeeza bano bademba okuditamininga amafuta biro gabeerawo, bademba okugamba nti amafuta olwalo gagula mutwalo nga kubanga bwe tubeera ne open market nga buli muntu asuubula waliwo omuntu ng'akola business nga yagamba nti kubanga omuyindi wabanga ebbeeyi y'omuyindi gy'asuubulako ebintu gy'atuuddako yanjawulo okufe bannansi ba bulijjo. Kati y'omuyindi akola bw'ati: suubula bingi bitunde ku bbeeyi ya wansi omalewo mangu gyakoma okutunda ebingi gyakoma okufuna amagoba. Neffe tukola bwe tuti: leeta bitono bitunde ebbeeyi nyingi, bbeeyi ya waggulu ofuneko amagoba. Y'omuyindi bw'abanga akuguzizza omuti gwa sabbuuni siringi 6 ate ku maduuka aga bulijjo bagutunda siringi 8 katugambe bwetyo. Kati y'omuyindi agenda kuguza kaga ng'afunako nusu 2 kati bw'atunda lolenero za sabbuuni ezisukka mu 10 gwonootundira eboxi 10 yoleda amagoba aba yagajjeeyo dda olw'ensonga nti ye bw'ati bw'atunda. Kati nabano bwe kiti bwe kiri boleka nga baleeta amafuta bangi mu Uganda buli omu akola ebbeeyi yasinzira okusinzira ku ki bw'atambuza bizinensi ye. Kati nkibiranga era open market buli muntu asobola okuba nga agenda kukola business. Naye bw'ogamba nti aleeta amafuta ali bwomu bw'abagamba tero gaago mu kitundu mujja gagula gumu kitundu ajja gabuza mulina okuzivuga. Kati kibayita monopoly kiwa Kiwonuka n'ebira bigenda kujja. Alright, kati njala muntu agingire wano omukyala Wangadya. Mama nkulamusizza nnyo musharinge video ngenda baletera njagala UPDF etuleko wano ngenda baletera ensonga 18 lwaki amagye gawamba Obote obuyinza ne gabukwasa Amini ensonga 18 mugenda kakasa lwaki amagye ga UPDF galina okuwamba Museveni with immediate effect wenvira ku live eno. Ngenda bawe ensonga 18 amagye ze gawandiika nga gawamba Obote ne gawa obuyinza Amini. Ebintu ebirimu tebyawukana bigenda maaso mu ggwanga. Sharing video ensonga ziri 18 ne kansoke mpite mu tinshigula lugi kya mawulire musoke mutegeere. Kati fenna manyi kati muweze ekigenda maaso mu ggwanga kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde. Ngenda bagamba ekigenda maaso mu ggwanga kitiisa okuwamba abantu kuyitiridde. Waliwo panic mu bitongole by'okwerinda ne mu State House ne ku international level. Mutogerere sawa zino Museveni n'ebitongole by'okwerinda bali mu katuba ministers bonna na buli kimu ekintu ky'okuwamba abantu kibatuddemu n'ekyokubuza abantu.
Kino kivudde ku bujulizi obwaleetebwa President waffe okwotola ensi yonna n'okubuteeka ku TV ku mitimbagano egy'enjawulo. Wepone bameba parliament okwekanagana bava mu parliament ne balaga obutali bumativu olw'okuwamba abantu. Kino kireetedde Museveni okuteeka ssente nnyingi nnyo mu diversion ne stunt ezikolebwa ku social media era mbabuulira kyonna ekigenda mu maaso ku social media kyonna kigezaako kutujja ku bantu baffe. Naye nga ngenda kuyingira mu information deep temwewuunya nga Musafiri Nabbanja tazuukusa olumu buliribwa olumu temwewuunya nga Musafiri Nabbanja olumu tazuuku babenze babula breaking news Nabbanja ayiseemu nkiddamu temwewuunya ti Musafiri Nabbanja omwezi okira mu buliri nga tazuukuse nga afudde cardiac arrest wafudde blood clot wafudde bombo clot byonna nga afudde bufia ali bombo clot ne cardiac arrest wa blood clot byawukana. So Musafiri Nabbanja temwewuunya ng'olumu tazuukuse nga afudde. Lwaki ekimugana okuzuuka kiri kitya? Obujulizi bwonna obwaleetebwa nga bulaga nti Museveni abadde awamba n'okutta abantu. Omukyala Nabbanja Musafiri n'avaayo n'alumiriza nti Kibalama bamulina ne banne abali beetabibikola by'ekiyeekera era bamanyi we bali. Nupu n'egamba nti nedda twagala Kibalama ne banne nga balamu. Musafiri najja n'ateekawo obujulizi nga buli mu luzungu bulungi nnyo. BBC, CNN, Al Jazeera bonna balina byabufuzi ba human rights activists mu nsi yonna ne bagetinga scared. Okay, no problem. Katubalinde munaaba producinga. Kibalama ne banne balabikako. Tebalabikako. Kati obuzibu bwolekedde Yoseri. Ezo sitanti ze mulaba simanyi bino biki ezo na sitanti bagenda kujjawo kintu kyabalidde. Mbagambye Nabbanja yakuba mukama we Museveni omupiira n'amwaso buli maawa mweno video kansooke ntandike bweti. Era nga njagala buli muntu okwata essimu yo mutandika okuteeka video za Kibalama ne za Nabbanja okwotola social media era okumala wiiki mugenda kola sitanti ze mutalobanko. Bwe mutala nudizi za Nabbanja muze kola za Janet. Wamuze okola nudizi za mutalabangako. Wulira tutandise bwe tutu. Yakajolekera okuwera ebiri ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensajja egibikkirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Bwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera ng'anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba akubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masi Natukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga yalika abaana naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti ne poliisi gye baalinamu essuubi okunoonya kabiyitewe nayo gye byaggwera ng'eringa ebijjeemu enta. Tewali kye baatudde. Kati Nabbanja wanaakuba Museveni obulimu n'abwasa. International community banja Museveni abantu babanja abantu ulira Nabbanja kyeyogera. Kibalama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. And he's one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group. Coalition for change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not. Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Uganda? Kale obujulizi obwo bwe bulese sitanti zonna ez'empitambi
zine ezokwekoona ezabi kibi nenda zigenda kujja mulabeko n'akazi essaawe musimane bamukwadde ku kisabada atambuza simanyi cosmetics atakkirizibwa ezo nasita nenda zigenda kujja kati eno video Musafiri nze kuwa magezi eno video tosobola jijja ku internet tosobola jijja mu archive bwe bujulizi obusuza Museveni nga atudde kati kyalina okukola kujja Musafiri butamuleta mu kooti kuba bujulizi kwa uli yakibwala maji yalaga Musafiri bambi gende wa Dr. Paulo Simogera okusigwa kwa wafumu kwa balwadde ngobudde bukyali okusinzira ku sources zange genda oyinza olumu butazuuka nze nkubulidde lwa video kati go muve mu diversion tubanje abantu baffe bonna abatwalibwa abawambibwa si Kibalama yekka abantu bangi nnyo n'abatamanyiko mazi abatamanyiko mayitire abatamanyiko gye baziikibwa abatali makomera abali makomera abali mu kuwa mmere eteekibwamu butwa ne bavaayo nga balwadde ng'oyagala okutegeera kye nkugamba nti emmere y'ekkomera bagiteekamu butwa genda otunuulira omubaka wa Kawempe Seggirinya n'abalala gye bali bangi nnyo bavudde makomera mukitegedde bulungi kati omujulizi waffe omukulu gwe tulina mu musango okubanja abantu bamuyita Musafiri Nabbanja Prime Minister kati Museveni agamba arahala ogwo n'ekifiire Nabbanja n'ekifiire kyatuleetera ebizibu kyawuza Kibalama tumuyinda kati Kibalama alirudda wali nkaye kati Museveni mukambwe nnyo zino sitanti zino ze mulaba zonna bagezaako kubikka kintu kiri nono wangadya okumanya pressure bali bubi mwe mudemo stand pressure bali bubi wangadya agambye bwati mbu akulira akakiiko ekeddembe ly'obuntu omukyala amugwanga omukyala akamyo Uganda Human Rights Commission avuddeyo n'avumirira ekikolwa kyakulira oluvuganya gavumenti mu parliament Honorable Mathias Mpuuga Nsamba okuddira ebifaananyi n'obutambi bw'abantu abagambibwa okuba nti baabuzibwawo okubuteeka ku mitimbagano gye mugatta bantu mukyala wangadya ompulira nnyabo ebiseera bisinga sitala nnyo okwagala kuvuma bamaama kubanga banzaala naffe batuzaala ne munnanga ate bw'osukka ate woolina okuba munnanga tujja kuyisaamu ate eggaali njala kusaba ekigambo kimu bwe banga bakuwa omulimu nga gulemeredde munnanga eddayo ebukeddiya osirike kubanga entuli ku nsonga za ggwanga nazakuwambibwa gwe ovaana ovumirira nti ono yatadde obutambi bwe kati njala kubuuza yabutadde ku mutimbagano gwa Uganda Human Rights Commission nga gwatadde ku mitimbagano gya Uganda Human Rights Commission yabitadde ku kibanja kye yabitadde ku kibanja kyani yabitadde ku kibanja kye mind your own business plus we are demanding all political prison n'abaana abaabuzibwawo wagamba tubalina mu record tebaliyo. So where do you get pain when we come out to demand to free all of political prisoners? Pain yo jijaluda wa. Pain yo jijaluda. Muvemo forofoto tubanje bantu baffe. Pressure iri ku Museveni mugirabangako. Kino kikonfirming anti since 66 Museveni azawamba abantu abatta. Kati kine Kibalama babala bubi n'abala bazze babatta nga teri muntu tewali bujulizi twabalabisiza obujulizi bwe buli kati muve ku ebyo. Kati awo katusooke tudde wano kati ate mwenfunyemu obuzibu bwa wano Kansulanti Mathias Mpuuga Nsamba otuuse Ssemujju Nganda Jim Muhwezi David Muhoozi Oboth on a state minister for security Jim Muhwezi naye alimbya kwerinda na David Muhoozi balimbya kwerinda Ssemujju Nganda mumanyire Mathias Mpuuga bamumanyi kati bakulu nze omuntu wakola bulungi musiima bw'abanda banga agenda kuva ku layini mukalakata kati mukulu Mpuuga nze kambulire eggwanga nga bwe nze nimbabula ebyange tebibeerako bintu byakusaaga tukooye enkwezenge akazitoke mwateekawo kati nawe zigenda kukwera wiiki 2 ne mwekalakasa kuva mu parliament mwebali nnyo mubalire ddala ekyo mbebaza naye ate bwe mubadde mumaliriza mukoze bubi mumaliriza mutya olunaku lwaleero mu nkubo za parliament ebaddeyo meeting ey'akafubo ng'etuddemu Anita Amongi Mathias Mpuuga Nsamba Ssemujju Nganda wano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala ompulirize bulungi nnyo bakuwa akantu kano bakasalemu nabo bakulembeze banno mumpulirize bulungi nnyo mu nkubo za parliament olwaleero ebaddeyo akafuba katekirizibwamu bantu bangi
okujjako drone zange mukafubo ka parliament kana akatudde kabaddemu Anita Amongi Mpuga Mathias Ssemujju Nganda Jim Muhwezi David Mohoz both ne batuula nga bateesa piresa ebayitiriddeko ne batuula ne bakkiriziganya ne Loop leader of opposition Mathias Mpuga Nsamba nti bakendeze ku muliro era bategeza abaka bakome mu parliament nti government egenda kuba nti enoonya oba okubaddiza abantu baabwe era ne bakikiriziganyako nti very soon mugenda kulya emboozi nga abaga nti bali ku ludda luvuganya batadde ebibozibozi nti tukiriziganyiza ne government bagenda kunoonya abantu baffe batuwe ffe katudde mu parliament tuteese mutakiwulira mujja kiwulira nkiddamu mu bbanga ttono nnyo mugenda kuwulira abafuluma parliament nga beekyanze bagenda kufuluma bagambe nti tukkiriziganyize ne government bagenda kunoonya abantu baffe babatuddize ffe katudde mu parliament tuteese kino kyogedde mujja kiraba mukasala ne mukazza kubanga endagaano etuukiddwako ensimbi ezisiŋŋanywa mu mikono bino Lumbuye nze mbyogera bw'owulira nkuwayiriza genda oziguleko omusango bibaddemu Anita Amongi Ssemujju Nganda Jim Muhwezi David Muhozi ne State Minister for Security both mu parliament ya leero babadde mu kafubo ne boogera ensonga zino ebyo nze mbyogedde mu bbanga ttono nyo mugenda tandika okulira gabozibozi tugenda kudde parliament tukisikiganyiza ne government bagenda kunoonya abantu baffe batuddize ekyo kiyite kubanga ssente zaayise dda mu mikono kino kyogedde sikizaayo mugenda balabanga bazibwe nti mbagamba ne muganda musajja abalimba kino kibagambye mugenda kirabako awo nvudde kuba tuli ku speed njala baletera ensonga ziri 15 18 ezagisaako obote tugenze maaso kati mwenna abalina mobile number oba sim cards oli wadde mbogenda okuddamu gye registeringa ng'obudde bukyali kunakoze bakuwadde kikakatako gwe ne babuulidde ekizibu ekiri mu kuregisteringa card zino baagala kubba ssente billions and billions of money naye MTN ne Airtel mukole gwe mukola naye ensi ebalaba tugenze maaso lw'ennaku z'omwezi 8 nagenze ku akaunti yange nenteekako post B nga kuliko security alert ya UK ne ya USA nga balabula bannansi baayo n'abanna Uganda nti waliwo obutujju bugenda okujja obwa ICS yes bawalatinze kubanga balina more advanced spy networks but let me tell you this eyo CICs oba Al-Shabaab nedda Muhozi project yagenda okukola ebikolwa bino eby'obutujju unabagamba November up to December mwegendereze waliwo ebikolwa eby'obutujju bigenda okujja ono Muhozi project yabirimu siwali muntu mulati muli ICS simanya Al-Shabaab simanya ani ebifo bagenda okukuba njabbi bagamba maze okukuba nenga wili within Kampala ate nga byabuvunaanyizibwa bibagenda okukuba kino nabatadde post nabagamba this post these tell or these alerts are sponsored by Muhozi project mwakitegedde Muhozi wonna woli go and eat your mother something kubanga mumwagala mumulowooza nti ensi ina kubeera mu violence mu kubeera mu buyinza Muhozi go and eat your mother something as in your father's voice kweno tera gye mwataddeyo ne muteesatiisa abantu you muli fio kubominga ensi mugibominge muli fio kubominga ensi nge mwagala mugibominge tetwagala kumanya mugibominge nenga nkiddamu ebyo nebikolo bijjo by'obutujju byonna bya Muhozi project kubanga nkimanyi bulungi nnyo details jazibwa kati saagala babuusa ne details ngera mujja kijja kino mujja kitegeera nti omusajja akyogedde mumukole kye mwagala ffe tetulina buzibu tutwagala buli kimu kikola awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala njala mutagingire chairman wa Wakiso LC5 omukulu Matiya Lwangabwani kankulamusizaako muganda kanspinito bulungi je balako jo tusaka engalo muganda wange fenna twali mu Democratic Party
atenga wali muweereza mu Bwakabaka Buganda Mmengo ku CBS radio wakoze emirimu mingi nnyo waliwo olumuluwunguka waliwo olumulubaako naye simanyi ennaku zino bawayiika Windows. I'm sorry to mention but that's the truth. Olabika wayiise Windows. Mr. President, whenever you are a national platform leadership, I'm here to inform you that the chairman of LC5 Wakiso, Mr. Matia Rwangabwanika, is moving around Wakiso district. The campaigning national platform from the local level up to the district level, promoting Democratic Party using noob structures across Wakiso. Njagadde otegeeza omukulembeze w'ekibiina kya National Platform ku Robert Kyagulanyi Ssentamu President omulonde n'abakulembeze bonna eb'ekibiina kya National Platform nti chairman Wakiso eyajjira ku kaadi ya NUP omukulu wanga Matia Rwangabwanika omukulu ono nali ndowooza abyobufuzi abiruddemu era abiyizeemu naye mwana wattu omuntu omwoyo mulondo eyakaliddeko mu lumale eyo. Ntegeezeddwako nti omukulu ono Rwangabwanika agenda alima empindi ku bakulembeze bonna eb'ekibiina kya National Platform okuva ku LC1 mpaka ku district waggulu ng'abadde campaigninga nga atandika abadde campaigninga nga campaigningira DP okonna NOP mu Wakiso district. Muno mulimu n'okugulira bakansalaz ku buli mutendera gwonna nga bagezaako nnyo okuddamu okuzimba DP mu NOP era kino omukulu akikoze ng'alina ensimbi empitirivu nnyo zonna z'akozesa. Mukulu Matia Rwangabwanika akivuddemu yakiyita ekyato. Bobanga walina emitima ebiri ng'oli wa DP naye ng'ate omabega agenda kukuba akalulu lwaki wajja mu NOP ng'ate ogamba nti okyayagala DP? Bobanga olya DP y'amaanyi nnyo mu Wakiso jangu buzo ogambe nti NOP ngivudde muzeeyo mu DP okole emirimu gye egya DP nga bw'olina ogikola gy'olyoka okiwulira ekituufu kye bayita ekintu. Naye okutandika okulumira muli ekintu si kirungi. Kyekituumya nti Abaganda tulina naye kati tulina nkwe just mentality y'abantu omubutategeera. Nali ndowooza mukulu otegeera mu ngeri gye wasavingako emmengo naye okutegeerako kutono nnyo. Tosobola kuddira kibiira ky'olimu ekyakuwa kkaadi n'ofuuka chairman. Ate otandika kidi campaigning nga gato ozimbiramu DP. Eyo mentality yammwe y'ekisiru mugikendeeze mukulu Rwangabwanika. Nkuloopye ku social media n'abantu b'Ewakiso mwenna. Era waliwo omuntu yenna ayina embavu ng'ogenda kwesimba ku bwachairman Wakiso jangu ogenda oggyeyo kkaadi nga bukyali bantu abategedde. Wakiso district Rwangabwanika munyampi. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Matia Rwangabwanika chairman LC5 Wakiso munyampi. Musajja wa DP tagwa nga mulwa kiragala ng'ate munda wa yero munyampi. Bononye structures za NUP okwetola Wakiso district obukolo LC1 mpaka LC5. Agulira bakansalaz ng'azimbira muli ekibiina kya DP. Mukulu bobanga owulira okooye bwe babufumbo obuvangamu n'obulekera busobola ebyobufuzi si muzannyo. So gwe Rwangabwanika maze okuteekako ettaala ekwakiddeko ezo ssente za Museveni ze muli okusiruwala. Naye siruwaliranga ffe twagala change. Tokolangayo wadde post n'emu okugaa nti free all political prisoners. Tokolangayo post n'ogamba nti Museveni bamukyamu gw'oli awo just tuli Wakiso okubuzaabuza abantu kulya ssente. Kati munnange tugenda kuteekako eriiso ojja kuba okitegeera. Awo tuvuddewo tuli mu dakiika mmeka alright. Era essaawa ejja kuba etumala. Kati eno message njagala egende mwena bannayuganda. Kye tuyita obumu n'okulaga solidarity n'obukambwe ly'eddagala lyokka erigenda otujjako Museveni. Ne buli lwemulekomu naddala abantu b'omu Kampala wakati mu Buganda mutufuukidde ekyambika mwagala nnyo okulyankuzibwa n'okuba nti buli mwafuuka waakabi. Ekiwende kitali mu kulembeze tekituuka gye kiraga. Agali awamu ge gali ennyama. Wetwogerera essaawa zino abantu b'omumambuka bamaze okwegobako abalongo n'abadde basigadde babatwala tekalinnya nga n'ebisolo babikwata ne babyokya olw'ensonga nti baakooya. Ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi zabadde 7 wiiki eno yennyini abasajja abadde beesigagalizza okusigala mu mambuka ga Uganda abasajja b'omu Northern bakutteko Abanyarwanda 10 abeeyita abalaalo 10 bwe babakutte ne babakola search bagenza obbazuula nga balina passport z'e Rwanda balina endagamuntu za Uganda nga balina endagamuntu z'e Rwanda kyetulina balina dual citizenship. Can you imagine that? Nchiddamu mu Northern Uganda ku lwokubiri ku balala abadde beesigalizza eyo mu Northern Uganda abatuuze bakoze ekikweko ne bakwatako 10 ne mu kubaaza babasanze ne passport z'e Rwanda endagamuntu za Uganda ne babasanga n'endagamuntu z'e Rwanda. Mu kubakazaakaza nnyo bagambye nti ffe kikola kuba gavumenti ya Uganda Rwanda zikolagana okutambuza Abanyarwanda okwetoola East ne Central Africa. Mbadde nzija kibagamba naye nga temuwulira.
bana abasajja bali mu kukola tusidana situtwala amataka naye abo mu northern bagambye nti yo baga nti kiganye tutujja bakkiriza era bagenda okubagenzo bana kwavuddeko omu nakubira essimu n'agikubira DPC nakubira w'amajjo mune najja ne babataasa ne babajja ne batwala nenge bisolo babisigaza babyokyeza na buli kimu kino kyaviiriddeko okuba nti kati mu mambuka ga Uganda kyasobola kuyitayo abasinga obungi kano ka video mwakalabye kali mu lulimi lw'engulu sirumanyi libino mugenda okuwulya bitegeeza nti abalaalo babakooye nkiddamu bye mugenda okuwuliza mu katambi kano konna biri mu lulimi lw'engulu sibimanyi ne bigenda babuwulira amanyi agali omugoba asembi y'okukwata nga ayina mbu yali yatwala ekazi 10 ez'ettaka mambuka ga Uganda wuliriza tulyoke tugende ku points 18 amini ziyasinzirako okuwamba gavumenti wuliriza Gunga laume lea mulke tiri ni ubiru katu kana leri dogna mena masale town council kana meo tedera pimpi makaru tutumia deho ko biru muki kin pig match sub county na masale sub county medo kire na masale town council me biru gini dore pi gato kum larme lobo amedo ko tugre choki yakina lango karche ke roko kene me Buganda alo bere kiri warga mano me apilida me ayotran company advocate so cho kun trala borwon koma chel mano me bungseli na masale sub county choki I warga man munutia luongo won koma chiel ma biro berati chohere ma berati amelo ya mano luongo me biro berati na masala town council me kwanyo lobo aramo ekas ame karmie chielo ko me miyo bot client ere ya mutia luongo ni mano Juliet Kato Shabe ina luongo o jumsam ati na masala town council marketeria ia wang piloba lango amenam tiamito binu mayo I warga man Juliet Kato Shabe tiame opio lobo ali el papere nafotali kawechi amen ko ni ubinu bedo ni area mena masale kan muaka mo karo pira deho ko angech Juliet Kato Shabe ni be bota pilida merdang unutia meni mano mi nyute wang lobo man na me karo ekas mia chelo ko nim e kadong twero mere no te keto beri wiem e kara me si wan ka chekere tera mena masale town council no report man gino binu dako gina ger me chelte otolwak te binu gini kare te binu gini dore megato time anyarman amegino tero kere ni lobo aroma ekazmia chela tie bere no na masale peti agara chel me unami kambo weo binu ko pen mairo ni to kilo kitumia kelo ko pa me gero wen ya kinaro do gina wati no timo ni mitigamente do nyo me yonami ni yoni lengira do weo lobo yonam ekal lengi da weo lobo yonam ne da binu weo lobo tum ame peti kinoro ame ni ana ngoro binu ma lobo tum ekal do ame lengi ti enda binu wila bulenga ti kancho ame nu dano bero kan dano te kiri kwae dano te kiro tino mere yeta ni dano ni do mu kwene da ron ko kiri kwae ni kwene gina do ron ti mere ni dano to pilo mere do la tu ni te tungi jo pa to e ot na ni yulangi onavi ni ni lwendo ron were do gamente ne do nyu ko ye ame pupuri to kape ame yolwenye ya kinaro da ja here na we nwenga ti la ha ringo do bugi e ko na ti tungi mi me dog lo ha Poteder magamenu yigi wang mechel liu binu bere getral kana mo chafu ni dore gim dore ma no binu doha liet mechel tung chawa bichel me dicheng kana me otedera yigi wang mechel binu doha geri koma dira chel ikoma dira chel man umari na me obera lulia chel la me ginu chim wani mano entia me unu tia dwalogi me kubu dog bere chaden da komano luni Juliet Kato Shabe otedera yiki wang ubinu wote wang opasho merko ducho tenne kule yimere kiri winyi mera anko kana me oteda opotunga toterem oteda wang ebisigadde ebyenyiri byayogedde nga bagoba abalaabe sibimanyi n'ebyalo mu lulango bitegedde bulungi ne video wedde etandika nze boogere ku kigambo Buganda ndoza Baganda bafala bagende Buganda gye babafulidde ebifo fene waffe tubagobye ndoza mmotoka bazivuga bazitwala ku spidi n'ente zaabwe zasigadde bazokyeza mu kyomo namba bwali bazimbe mu komofule bonna bagocha nengo no Juliet Kato Shabe semanya na ekazi Juliet Kato Shabe Omunyarwanda passport ya Rwanda ndaga muntu yarwa wama big up wa brother mwe mudde mu kwepicha Baganda mu nyongwana gino kwepicha bajja basalamu bibumba n'amataka bagatwala mujja kubulwa ko ne musula omusajja era passport ye Rwanda endaga muntu ye Rwanda eza Uganda bazina zikosa kola fujjo kyokka muwoza mbusima bagenda batwa bano babagobye babatocha basobola kuzze mu Nyarwanda mu Northern Uganda mu mulimu kwepicha temuva ku live muvu machagula abasajja babagobyeyo muri kwepicha na kunywa wala gimwagala ebyo kudda ku social media nga temwogera na nsonga zikwata ku gwanga muri mu kwebuzabuzanga abafuka banaaba kati tugenze ku episode esembayo ku video ya leero kansula nti omujasi wa UPDF otuuse
n'omujasi wa SFC otuuse wa police otuuse n'abaagala enkyukakyuka bali mu gavumenti mukyuse bulungi nnyo. Abasinga obungi temwamanya nsonga amagye okuwamba Obote ensonga kizegaawa zaali ensonga 18. Njagala owandiike ensonga zino oziwulire buze bulungi nnyo omanyire lwaki Museveni lwaki tebagenda muwamba oba lwaki tavaako olwaleero. Tuzze tukola episode ya Amini okutuuka olwaleero nabagambye Flonasa kibiina ky'abayeekera mu Uganda kikyalimu kikyakola. Kati waliwo Flonasa eri Katonga eno erimu abasajja ba veterandi n'amagye agatamanyikiddwako eno eri lyantonde Kayabwe Katonga Flonasa eri Kayabwe Town Council yiyo Flonasa ne wewunya kino ekibiina ky'abayeekera kyatta abantu kiikyo eyo Kayabwe yiyo Flonasa eno office bangambi bwambira mbatiramu abantu batwala amataka g'abantu bebaleeta abanyalonda mu kitundu kyonna kyonna yiyo Flonasa mwizo gwo musajja atugambye ekintu kiriyo yiyo Flonasa wabo enkyusa bulungi munakiraba simanyi. Kenda munakiraba bulungi nnyo Flonasa yiyo gye kiri nakati bateekawo branch yiyo bino byonna biri unregistered biri tebimanyiddwa nga Museveni abimanyi bulungi nnyo bikola emirimu kyo kiri Kayabwe. Kambalage ekirala kiranya akapande ka Uganda Matters Kayabwe Town Council kikyo Flonasa kikyo kyonna nega Museveni yakimanyi emirimu gye kikola bano bali mu kutta bantu era nga kiri bwe kyakolanga kikyo kiri Kayabwe Flonasa ekyabayeekera newe kirimu operation kikola. Kati tugenda ku nsonga 18 lwaki amagye gawamba Lindako lwaki amagye agali Obote gawamba mukama waago negasako Idi Amin Dada kansuedi mukutopa pana ikala mulize ensonga zino ensonga gyenjogerako ng'ogimanyi genda maaso mu ggwanga kubira muganda wa UPDF mugambe basi tutuba wambe Museveni buli nsonga gyemmenyako nga abasirikale mu Obote bagimenya okukwata okujjako Amin kubira muganda wa UPDF oba Munyankole oba Mucholi oba Musoga oba Mulango oba Mukusabiri omuki bakwate Museveni bamujje mu nsi Uganda bamutwale. Tutandise bwe tuti bagita the Amin 8 program of 1971 tutandise. The statement to the nation by the Uganda Army nti ekiwandiiko eri eggwanga nga kikoleddwa amagye g'eggwanga mu 1971 agaali amagye g'Obote. It is hereby notified for the general information that the text of the statement made to the nation by the Uganda Army on 25th day of January 1971 is as follows. Bakugambye nti ekiwandiiko kino ekyawandiikibwa nga kifulumiddemu ebigambo bino wammanga ebyayogerwa eri bannayuganda amagye ga Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'olubereberye 1971 bigenda bwe biti bye basinzirako okukola okuwamba gavumenti y'Obote basseeko omugenzi Idi Amin Dada. Tutandise. It has been necessary to take action to save the bad situation from getting worse. Kino bakikozeeko okutangira embeera okuva embwa weyotera okutuuka we bookera kasooli bagonja era kwe kukwata ebikola tusobole okubanga tugezaako kutangira embeera obutasukka bwa mulamuzi. Era bye tusazeewo bye bino wansi bye tusinziddeko okuwamba Obote tusevenge bannayuganda abadde batidde nnyo n'okubeera nga si basanyufu mu ggwanga lyabwe Uganda. Wuliriza bulungi nnyo ensonga esooka. The unwarranted detention without a trial for a long period of time, large number of people, many of whom are totally innocent of any charges. Bakugambye nti okukwatibwa n'okusibibwa kwa bannayuganda nga tebavunaaniddwa
ne bateekebwa emitayimbwa olw'ebbanga eddene nga tebalina musango. Kino kyali kimanya amateeka n'obulamu bw'abantu mu Uganda. Kiki ekigenda maaso mu ggwanga? Bakwata abantu ne babasiba n'otamanyiddwako mayitire, ago magye g'Obote ge gawandiika ensonga zino nga genda kukwasa Amini obuyinza lwaki bawamba gavumenti. Wuliriza bulungi nnyo. We mbagamba nti olina muganda wa UPDF, olina wa SFC, mubagambe eno video mugitambuze. Kati ebisajja bya state bitandise okuddukako. Ngenda zisomera abantu bazitegeere nti lwaki Museveni bagenda muwamba. Tugenze maaso, tugenze kokubiri. The continuation of the state of emergency over the whole country for any indefinite period which is meaningless to everybody. Nebagamba nti bateekangawo embeera ey'obwerinde mu ggwanga ngeno tuteekeddwako komo ekyafuulira ddala ekitalina mugaso eri buli omu ng'ali mu kaseera akazibu. Bye twali byonna eri mu Senyiga 19 lumima mawugwe. Bateekawo kafyu teri kutambula. Kafyu akyali ne mu Lugunde mu Bende kafyu gyali. Neri mu Kasese Fort Portal kafyu gyali. State of emergency Obote ziyateekangawo. Nabagamba Museveni asoma mu kitabo kya Obote bino. Ebintu byonna Obote byakolanga ono byali mukola. Tugenze mu maaso ku nsonga ya EYOKYA. Muwulize bulungi nnyo lwaki Amini ne banne bawamba Obote. Ezo nsonga bbiri mu Uganda mweziri essaawa zino zigenda maaso. Ezimu ku nsonga 18 ebbiri ze nakasomako zigenda maaso mu ggwanga. Tugenze ku EYOKYA. Lack of freedom, airing of different views on political, social matters. Ulira nnyo. Lack of freedom in the airing of different view on political, social matters. Okulwawo eddembe ery'okwogera ku byobufuzi n'embeera za bulijjo ezigenda maaso mu ggwanga. Buli ayogerako bakutiisatiisa, buli ayogerako kiddapo bakutwala. Eno ensonga yakusatu ku nsonga 18 tubula 15 kyekigenda maaso mu ggwanga essaawa zino. Buli avaayo okwogera gwe toyogera, buli avaayo okwogera bamukwata, buli avaayo okwogera nti terrorist. Kati zino zensonga 18 Amini ne banne ze basinzirako okuwamba mu Obote. Wulira tugenze ku yookuna. The frequent loss of life properties arising from almost daily cases of robbery, witch violence and condominiums without strong measures being taken to stop them. The people feel totally insecure and yet condominiums increases every day. Ulida. Mumbera bwetyo okufiirwanga obulamu, okufiirwa ebintu by'abantu n'okufa buli lunaku okwali kugenda mu maaso n'obubbi n'okutyobola eddembe ly'abantu n'okusibwa mu ngeri etaliiko mayitire n'okuba nti bino byali bigenda mu maaso nga tebiyimiriziddwa. Kino kyaviirako bannayuganda bangi okubeera mu mbeera etabakkiriza kubeera mu mirembe ng'eggwanga liri mu katyabaga ne kiviirako kubanga kigenda mu maaso mu ggwanga. Era y'ensonga ey'okuna lwaki Amini ne banne bawamba gavumenti. Kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Kambaddiremu wano. The frequent lose of life. Abantu Museveni abatta. Property arising from almost daily okubba amataka g'abantu, ennyumba z'abantu, buli kimu. Obubbi n'obuvuyo obw'okutyoboledde. Obubbi buli mu Uganda muli obubbi. Nnyini omubbi akubba n'akugoba n'emisinde nga yagala lisiiti y'ekintu kya bbye. Omubbi ajjewwo n'abba TV n'abba ne firiji n'amala n'odduka n'akugoba nga owaayo esooka ojje ompe lisiiti y'ebintu byenzibye. Oli akubba essimu n'agenda ku poliisi ne bajja banoonya gwe ate nannyini ssimu gwe bagibbyeko. Ate bakuvunaana gwe nannyini ssimu. Kati ebintu Amini bye baakola. Tugenze mu maaso tuli ku nsonga yakuna tugenze ku yakutaano. Ensonga lwaki Amini yawamba Obote.
Proposal of the National Service with all takes every able body person from home to the work and in camp for 2 years could only lead to more robbery and general crimes when homes are abandoned. Ensonga ya kotano nti bateekawo omuntu okuba nti agenda okukola omuntu okuba nga agenda okukola bano ab'ebyokwerinda nga babeera okuweereza eyo ndako nga babeera eyo nga tebazzeeko mu maka gaabwe oba kubeera mu kampu okumala emyaka 2 kino kyaleetera obubbi okweyongera n'obumenyi mu mateeka okweyongera mu maka g'abantu n'amaka gaabo abaagalekawo okugenda muri obusibe obw'ekimpatiira obwateekesebwawo gavumenti y'Obote. Tugenze mu maaso ku nsonga namba 6. Widespread corruption in high places, especially amongst ministers, top civil servants, has left the people with very little confidence, if any government. Most ministers own fleets of car or buses, many big houses, sometimes even aeroplanes. What the fuck is going on here? Bionaga wabyogedde bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Kaka basomere mu Uganda. Akawaayira ako namba ensonga namba 6. Obuli bw'enguzi obwetoolodde okusinziira ddala mu baminisita n'abakulembeze mu bitongole ebya waggulu ne kireka nga kibajjemu obwesige mu bannayuganda nga kino kiviiriddeko abakungu ba gavumenti baminisita okuba nti balina emmotoka ezitunulanga abantu, balina zibbaasi zino zikabandole oba bbaasi zino eza bulijjo zino zi shift coaches, balina amayumba amanene, abamu balina n'ennyonyi mwe batambulira. Kiki ekiriwo olwaleero? Ezo nsonga ziri 18 akasoma k'ensonga 6. Lwaki amagye gawamba Obote buyinza gabuwaamini? Kiki ekigenda mu maaso mu Uganda? Tugenze ku nsonga namba 7. The failure by the political authorities to organize any election for the last 80 years, whereby people feel will could be expressed to, should be noted that last election within the ruling party were dominated by the big followers with lots of money which they used to bribe their way into winning the elections. This bribery, together with the threats against the people, the entire verified the results of the so-called election, proposed the new method of election requiring a candidate to stand in for constituencies will only favor the rich and well known. Bibigenda maaso mu ggwanga mu kalulu ka Uganda. Okulonda kwaffe kwa kiyaye kwa kifu. Essaawa zino buli muntu ali mu gavumenti ali mu kubba ssente ziteeka mu nsawo ye, kugenda ku kyalo kutandika gaba sabbuuni, sukaali, bibiriiti, nkumbi, bumu, ambulensi, ngatto, biki byonna kubanga kati naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti kino kimenya mateeka. Era nga ne gavumenti emanyi bani abagenda okuyitamu. Ki ekigenda mu maaso olwaleero? Zino ensonga teri TV erezi basomedde Kebere Radio kabiri mu nabyabufuzi ensonga 18 lwaki Amelia wamba gavumenti. Si byo biri mu gavumenti ya Museveni. Tugenze ku nsonga ey'omunaana. Economic policies have left many people unemployed and even more insure and lacking in the basic needs of life like food, clothing, medicine and shelter. Bagambye embeera y'enfuna embi yaleka bangi bannayuganda nga tebalina mirimu, ng'era tebamanyi kikiddako,
era nga n'ebintu bya bulijjo mbulamu obwa bulijjo byetaaga nga kizibu nnyo bifuna gamba ng'emmere engoye eddagala nawa okweyeka oluba kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga bantu bange si bye bigenda mu maaso byawukanamu ne biri baakola tugenze ku nsonga ey'omwenda. High taxes have left the common man of this country poorer than ever before. Here are some of the taxes which the common man has to bear with. Bakugambye nti okubijikibwa kw'emisolo emingi eri omuntu wa bulijjo okwetoola eggwanga lyonna kino kyaviirako buli munnansi okusigala nga mwavu mponga byoya nga bwe kitaali gye bwavaako. Ne bagamba wano gy'emisolo egimu egyateekebwa ku muntu wa bulijjo gy'ataasobola kuba nti asobola okutambula nagyo mu bulamu obwa bulijjo ku nfuna ye. Emisolo gye giriwa kwe kwali development tax ndoza gwe musolo gw'enkulaakulana, graduated tax gwe musolo gwe batteekanga ku mutwe. Omugenzi Paulo Kafero gwe yayimbako mu luyimba lwa Bulandina Ndibakoowa nga oba n'omugenzi bani yaguyimbako nti ng'atannawa musolo ng'olabye ennaku. Wano omugenzi Kafero yakugamba nti omukyala yenna olina okusooka kuddaabiriza nsawo ya bbaawo anti bw'otagiddaabiriza olumu esindi ziyinza okugwa eziwa omusolo ate n'omukima kugomboola ng'essente eza Kaisaali yazisudde. Osooka kuddaabiriza bbaawe n'olaba empale ze zonna oba ziri bulungi ntunge kubanga asobola oteekamu obumale bugwa. Amusoda bamusanga mukuba mugambo waayo gw'omutwe guluwa kwata mu nsawo ng'ensawo zaabwe tuli ensimbi zaagudde. Njagadde bajjukizamu buyimba bubiri obwo mayi guno omutwe si mwagwa kuleeta bintu bina bino birikolinga nozza noba reference oba noba ebyokulabirako si kyangu nnyo si buli omuntu asobola okukikola. Tugenze ku sales tax, social security fund tax kati gy'emisolo giringa erina gye bali bataddewo. The big man always escaped taxes or posed them on the common man. Bagambye nti emisolo emingi gye babigika abantu ba wansi kwetoola eggwanga lyonna bafuula abaavu mponga byoya nga bwe kyali gye bwavaako katono. Kino kyaviirako omuntu wa bulijjo okuba nti emisolo gino gye bamuteekako ye tasobola gigumiikiriza. Kwe kuli omusolo gwa development tax, graduate tax, sales tax ne social security fund tax ogwa NSSF. Ne bagenda mu maaso ne bagamba the big men always escaped those taxes or passed them on the common man. Bakugambye babinyonkodo babifeekera batonye mooli abakolanga mu gavumenti n'abali benkanamu beepenanga emisolo gino ne gikomekkereza nga bagisindikiriza ku muntu wa bulijjo nga Kagwereke ne William Asimwe oba ne mukulu eyeekolera n'abala bonna Bamasaba Faustin nga balina okusasula emisolo gino so nga ate munnange bano abali mu gavumenti bagisindikiza nga tebagisasudde. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga kyekyo exactly ekiriwo kati ng'oliro lyajja n'engala bijja tukyagenda mu maaso ensonga tezinaggwayo. Iyo tuli kuya kumeka tubadde kuyamwe tugenze ku ye10. The prices which the common man gets for his crops like cotton, coffee have not gone up and sometimes they have gone down, whereas the cost of food, education, etc. have always gone up. Bakugambye bwe bati ku nsonga ye10 yaviirako Amini okuwamba obote ensonga ye10. Bagambye emiwendo egy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga emiwendo gy'ebintu omuntu wa bulijjo gye yafunanga okuva ku bibala bye bye yasimbanga omuli ebibala omuli pamba emmwanyi munnange tegyalinyangako wadde ate era ebiseera emu jakkiriranga ddala wansi ekitagambika naye ng'ate emiwendo gy'ebintu omuli emmere ebyenjigiriza
ebyobujjanjabi ebyentambula jo munnange gyeyulanga ofuno ne girinnya waggulu ne gitandika okutunulira ali wansi nga gimutulya kyamulinga essalambu eri ensenke nti ate ononkola ki nze ndi waggulu nkulingiza ndowooza otegedde kati bw'otunulira statement eri ey'ekkumi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga tugenze ku nsonga ey'ekkumi n'emu tendency to isolate the country from East Africa unity, IGI, by sending away workers from Kenya and Tanzania, by preventing the use of Ugandan money in Kenya and Tanzania, by discouraging imports from Kenya and Tanzania, by stopping the use of Uganda or Kenyan or Tanzanian money. Akatambike twabatera ku mukutu wiiki ewedde nga tulaga nti eggwanga lya Uganda libalaga nti mu East African Community naye ng'ate mwana wattu ebyamaguzi bye tebikkirizibwa Tanzania na Kenya ng'ate n'ebiva Kenya oba Uganda tebikkiriza nga n'ebiva Tanzania gamba ng'omuli omuceere bagubagana okuguyingiza Uganda ng'ate bagaba mu East African Community ndoza mukiraba tekikyukanga mu kisigala kyennyini oli asoma mu kitabo kyekimu tugenze mu kawaayira ensonga y'e12 the creation of wealthy class of leaders who are always taking off socialism while they grow richer and the common man poorer. Bagandi. Omukulu Obote n'akabinja ke. Bano bateekawo embeera y'abakulembeze okuba nti beefudde bagaggafuge nnyo ng'ate bataddewo enkola eyannaswa mukanga endowooza. So ng'ate mu nkola eyo abagagga bagaggawala nnyo ate abaavu bafuuka baavu mponga byoya. Ki ekigenda maaso? Osanga omusajja afuna milioni 5 omwezi, alina amasamba, alina business, alina ebizimbe ku Kampala bya buwumbi na buwumbi bibali mu gavumenti. Ensonga y'e12 eno nno naye erabikako ng'owejjanga abika. Tugenze ku nsonga 13. In the addition, the Defense Council, of which the President is the chairman, has not met since January 1969, and this has made administration of the armed forces very difficult, as the results of the armed forces personnel, lack of accommodation, vehicles, equipments, also general requirements submitted to the chairman of the Defense Council a long time ago has not been put into effect. Bakugambye okwongeza ku nsonga ezo nga bagenze mu kakiiko ak'ebyokwerinda ng'era yali omukulembeze akulira akakiiko ako yakoma okuyita olukuŋŋaana mu mwezi gwa Julayi 1969 era mu lukuŋŋaana olwo nga bwakulira akakiiko ako byonna ebyateesebwamu mu kakiiko ako eri amagye n'ebitongole by'okwerinda. Ebitongole bino byagamba nti byali tebirina bintu bino wammanga omuli ebisulo okwegeka oluba, emmotoka, ebikozesebwa ebirala, wepo n'ebintu bali basabye ebiyambisibwa mu kuddamu okuwandiika abasibe abala byonna byateekebwayo naye nga chairman waabwe w'akakiiko ako era nga ye mukulembeze amaze ebbanga ddene nnyo ng'ebintu bino tabissa mu nkola. Ki ekigenda mu maaso mu UPDF soldiers? You have taken long without getting salaries. Sometimes you don't even get food. You don't get medication. You don't get allowances. You don't get leave. Take a look to our brothers and sisters who are serving in Somalia right now. Some now they are brought back to Uganda. They were being reallocated to Karamoja. Even since they were brought back to Uganda to stay in Karamoja. Now it's approaching to 2 years without being given their salaries. It's the same approaching to police officers, the senior serving prison officers, and other serving UPDF officers. They lack each and everything which they need in time. And these are the people who protect Ugandans. So, this is exactly what contributed to the overthrow of Obote's regime. So it's the same thing which is taking place right now.
in the forces across the country. Meza mukitegedde bulungi. Tugenze kawairo akekumi na obona. Tubuza bwairo, tubuza ensonga nya tufundikire ensonga zino 18. The cabinet office by the training ulira ensonga 14. The cabinet office by training large number of people largely from the Akokoro country in the Lango district, where Obote Akena Adoko, the chief central service officer, came from, in the armed warfare has been turned into a secondary army. Uganda therefore had two enemies, one of the cabinet and the other regular. Ulide ensongero. Bakugambye mu cabinet yaabwe gye bali bateseza wa mu kakiiko kaabwe gye bagezaako okutraininga bagenda kizuula ng'abasirikale bangi abaleetebwa mu kutrainingi bweyo bonna baavanga mu kitundu kyekimu. Omukulu Milton Obote gye yavanga Akokolo Mulango district Obote gye yava, era ng'omukulu no gwe bayitanga Akena Odoko ne chief service officer bonna gye bava basange bano bo bebali mu kinta buli ekyokuba nti bafuula amagye nti gaggwanga limu ate agali gasigaddewo ne bagafuulanga bwe gatyo tegalina mugaso era tegalina kyegakola. Abafenze mbooza SFC mulimu baani bamurahoneza bebalimu. UPDF mulimbani bamurahoneza bebalimu. Bonna ba DPC abalimbani bamurahoneza ego. Tugenze mu bajjeda basinga obungi bonna tugenze mu ministries, tugenze mu biki bonna bamurahoneza bonna bebalimu. Kiki eno songa kiji bajje batayira ku bino byennyini. Olwokuba nti bayaye befuna bagamba mu turi abanyankole mwabaawo abanyankole abaawo muloza abanyankole abanyankole babona ngafu bayine bizibu ebimu muddo mutubuzabuza bonna kabano super zine nabagezi n'ensonga ku tibazi basomera nzenze basomedde olwalero wano muziwulize bulungi nnyo atagenda kula video yalero gwesigala gy'olina okubeera bwe tunaviira nga UPDF neyetegedde lwaki balina okujjako mu 7. Tugenze ku nsonga ya kumeka atugenze ku nsonga ya 15 buli ensonga 3 tuve wano. The Lango Development Matter Plan, written in 1967, decided that all key positions in Uganda political, commercial, army, and industrial life have to be occupied and controlled by the people of Akokoro County, Lango District. Also, the same matter plan decided that nothing of importance must be done for other districts, especially Acholi district. Emphasis was put on development of Akokolo country in Lango district at the expense of the area of Uganda. Bakugambye nti omugenzi Kawenkene Milton Obote yakola enteekateeka ekiwandiiko kikinnamutayika kyeyawandika mu 1997 n'asalawo nti ebifo byonna by'obukulembeze ebyobufuzi byonna ebigenderamu n'okukola amakolero n'obulamu bwa bulijjo byonna bigenda kutwalibwa era n'okuba nti birambulibwa abantu bonna abava mu kitundu eky'Akokolo County Lango District. Nti era n'ebisigadde byonna byandibanga bigenda mu Acholi District kunsinzira ku nkola yaabwe nga bagala kulaakulanya ekitundu ekyo nga basinzira ku nsimbi z'omuwomosolo eziba mu bitundu byonna ebya Uganda. Ahena waliwo akantu akabera ku TikTok bakaana katoba kakazi kakulaga nti ahena kati kyezigenda mu maaso mu Uganda. Ebunyolo balina amafuta balina yoki bagatwala gazimba wa Rwanda. Buganda babbi amataka bagamazeeyo bali abaliko Banyarwanda bazimba wa Rwanda. Budget ya Uganda 50% buli mwaka sele zimba wa Rwanda. Uganda buli mukite wali. Amalira okunywa amazzi.
Nabaga tumalia ku nsonga zino 18. Tubadde ku ya kumeka. Tubadde ku ya 16. Tubadde ku ya 15. Okay, tugenda ku ya 16. Obote advise Akena Adoko that tugenda 16. Obote, on the advice of Akena Odoko, had thoughts to divide the Uganda Armed Forces and the rest of Uganda by picking out his own tribesmen and putting them in key positions in army and elsewhere. Examples: the Chief General Service Officer, Export and Import Corporation Uganda Meat Packers, Public Servant Commission Nyanza Textile and Russian Textile Factory, B, situated in Lango. Bakugambye omugenzi Obote nga atambulira ku biragiro oba ku magezi agamuweebwa mukwano gwe Akena Odoko. Yamuwa ekirowoozo n'amugamba twawuzeemu Uganda eno, twawuzeemu n'amagye gano, nga amagye agasinga obungi gagenda kuba galondebwa nga gasinziira ku gwanga gye bava, era nga bagenda kulonda nnyo abantu baabwe abava mu gwanga lyabwe, era nga n'ebifo ebisinga obungi bagenda oteekamu. N'agamba kati ng'ebyokulabirako nga bino nti Chief General Officer, Export Import Corporation, Uganda Meat Packers, Public Service Commission and Nyanza Textile and Russian Textile Factory, situated in Lango. Ezo nazo na factory bali bazitwala Lango. Neti yatole wadda akasaka embuzi Lango. Ate muzebe. Nekisawe ky'Entebbe yala kitwala Rwanda. Kuba obusungu bukulu mulabo ogenda. Obusungu bukulu mulabo Uganda. Nagamba Uganda mwana muwala buli stage awomerako. Olunaku lw'omuzadde bagamba ozadde kasukaali. Bw'atandika okutambula n'akula aba anyuma nnyo abazadde baba mwagala nnyo nti mwana muwawola. Bw'atandika okukula okusuna amabere ng'ali ku ssomero obulenzi bumweyunira. Bw'akula n'agamba nti ndabye omusajja omuleeta ewaka, omuwala bayingiza sukaali ewaka. Kyalo kyonna kiba kimwettana mwana muwala. Ne bbawe n'agenda n'amunyumira. Uganda bw'eki buli stage ewoomera kati wano Uganda bw'eri ewooma nnyo kubanga ebyamaguzi bingi nnyo. Erina abantu bangi, erina ebyobugagga bingi nnyo, abantu batambuddeko, baagala kukulaakulanya nsi yaabwe. Gonna ozimba lwanda kusaliriza omusolo. Era nga temwena mujja ssente zijja muzikulaakulanya gitwala mu maaso. Jjajja omala biseera Uganda ejja sigalawo. Wakiwulira mbwenu? Tugenze mu maaso. Tugenze Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters have been Amen. Ulida bulungi nnyo. Bakugambye nti bagambye from the okuva mudde buli Obote yatwala obuyinza mu 1962. Mikwano gy'enfanfe era bali omwagira ennyo gaali magye. What's taking place right now? Museveni akozesa SFC, PDF, Fuso, SMI, simebi kibe n'amagye. Gegali bufi, gegali byennyanja. Gegali mu communication, gegali mu simu mu arcade, simme gegali mu lichi, nobo omuntu nga yasimudde baleeta amagye kuga gegali buli wamu era gegamu. Nera Obote bwe yakola baga ono asoma mu kitabo ky'Obote bwa tugenze mu maaso. Tugenze mu Kawaayiro 17. From the time Obote took over power in 1962, his greatest and most loyal supporters has been Ame. The Ame has always tried to be an example to the whole of Africa by not taking over the governments, and we have always followed the principle bakugambya nti Obote yakimanya nti mikwano gye era ginombeza muyinza gaali magye. Amagye gagezaako nnyo okubeera ekyokulabirako okwetooloola Ssemazinga Africa nga tegasobola kujjako gavumenti. Era naffe zempenda zitwagoberera ddala mu gavumenti yaani, zempenda zebagoberera ddala mu gavumenti y'Obote. Ngira bwe kiri kati Museveni amanya amagye agakutte tegasobola muwamba. It is therefore now shock to us to see that Obote wants
to downgrade the army by turning the cabinet officer into other army. In doing the Obote, Akena Odoko has bribed and used some senior officers who have turned against their fellow soldiers. Exactly that is taking place in Uganda. Chichigena maso maje. Yadidda basirikale bamanyi nti bana abatya bagundi. Omwali liso mojo ne kibonge kya nini yafa. Kuliko Salimu Saliki ngono kigundi kisawo kana mu atwala ku government namba. Kuliko ono atunange ndaga muntu yakapere. Eyogedanga bwayagala wabera sezala okera kudduko gwasiseza kahido tafire. Kuliko bano bajimu hwezi ajananga mbisimanyi tukoze number plate zigenda ku saving obulambu abantu nga bafunya accident. Kati onekizakiti olibi yakolanga nono byakola biyeralikiranga nga bo bifunga babere nga bakola buli kimu. Kino kye kigenda mass exactly nabagona asoma mu kitabo kyoli. Tugenze mu Kawairo 18. We all want only unity in Uganda, and we don't not want bloodshed. Everybody in Uganda knows that. The matter mentioned above appear to us to lead to the bloodshed only. Bakugambye. Kyetwali twagala ffenna kwe kwegattira wamu bannayuganda. Tetwayagala kuyiwa musaayi gwa bannayuganda mu Uganda. Kyetumanyi ffenna ku nsonga eno ensonga zonna zetumenye waggulu. Kwe kuba nti zitukwasaganya okubeera nga ffenna tufuna ekigendwa kyekimu okuwala okuyiwa omusaayi mu Uganda. Wennabuliza Museveni mu episode ewedde nti kuyamini okujjako Obote waliwo omuntu yafa waliwo graveyard yonna oba masaka yaliwo teriiwo. Tugenze mu maaso nga bafundikira. For the reason given above, we men of the Uganda Armed Forces, we have this day decided to take over power from Obote and hand it to our fellow soldier, Major General Idi Amin Dada, and we hereby entrust him to lead this, our beloved country, Uganda, peace and goodwill amongst all. Bakugandi. Ku nsonga zebakumenyedde waggulu waawo zebakuwadde. Bonga abasajja abali mu magye agali gakuuma eggwanga basazeewo ku lunaku olwennyini okutwala obuyinza obujja ku Kawenkene Obote bamukwase mujaasi munnaabwe omulwanji yali ku lanka ya Major General Idi Amin Dada, the conqueror of British Empire. Ekyo nze nkyongeddemu. Era tuli wano bategeeza nti tumussaamu obwesigwa okutukulembera ku lw'ensi yaffe Uganda ne ku lw'emirembe ne ku lw'olwo obuyuganda bannayuganda bonna. Do you copy that? Tugenze maaso. We call upon everybody and all government departments in Uganda to continue with their work in the normal way. Tukubira buli munnayuganda yenna ali mu government ne mu kitongole kyonna ekiri mu mukono gwa government okwetola eggwanga lyonna okusigala nga bukola emirimu gyammwe bulungi nnyo nga tewali wadde abakuba ku mutwe kuba buli kimu kiri mulaala mu ngeri gye mbadde mukolamu. We warn all foreign governments not to interfere in Uganda internal affairs, and any such interference will be crushed with great force because we are ready. Bakugambye. Kuno kwe kulabula kwe tusindika eri government engwira zonna obuteyingiza mu nsonga za Uganda ezikwatagana okuuma eggwanga lyabwe. Nti anavaayo n'akajanja akasumagiza eyalira munnange tujja mwasa nga baaserinyeebwa kubanga ffe tetulina kye tutya olw'ensonga nti ensi yaffe ate tuli beetegefu nnyo okubaŋŋanga. We are firm believers in the unity of East Africa and of Africa in general, and we shall concert our friendship with the neighboring and all African countries and the world at large more than ever before. Bakugambye. Bo
bagumu nnyo ng'abasula wansi singa musisi bw'abazze bakkiriza nti ku kwegatta kw'eggwanga Uganda wepo n'eryo ey'okwegattira mukago ogwa East Africa n'okwetola Africa yonna mumu bayimiriramu n'emikwano gyabwe n'ensi ezibeetolodde n'ensi za Africa zonna n'ensi yonna mu bwaguga bwayo nga babadde bakikola era bagenda kikolera ddala n'okusingawo we babadde. For the moment, curfew is necessary and will be observed by everybody between 7 p.m. and 6:30 a.m. from now and every day until further notice. Wulira bakugambye ndi okuva olunaku lwe tututte obuyinza bataddewo ekkomo wekyetaagirisiza okusigala nga beetegereza embeera mu byokwerinda okutandikira ddala ku ssaawa 10 okusondeka ku ssaawa 1 y'akawungeezi mpaka ku ssaawa 12 ez'okumakya nga bukya okuva n'olwaleero okutuusa gye bujjako katono bajja bategeeza era further notice zamumanyi oba alinooma oba ali amanyi tugenze mu maaso. Power is now handed over to our fellow soldier General Idi Amin Dada, and you must await his statement which will come due course. Bakugambye okuva lututte obuyinza obujja kw'obote obuyinza tubukwasizza mulwanyi munnaffe Major General Idi Amin Dada nga bwe mulindirira ebinaava mu kwogera kwe gye bujjako katono. We have done this for the God and our country. Tukoze kino kulwa Katonda n'ensi yaffe. Video ewedde mutambule mirembe. Abanala bakaddako kalwa kutaano ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi tusinkane. Video ewedde. UPDF, SFC, prison, police. Bien somye biri mu Uganda byalukumulira nsanvu mugumu amajenga gawamba amini ebigenda maaso mu Uganda tebyawukana na bino. In fact ebigenda maaso bibi nnyo okusinga n'ebyamini n'ebyobote. Lwaki temuwamba musajja naffe ne tukola ekiddako? Bino byensomya amajege byawandiika okujjako obote n'obuyinza amini ebiri mu Uganda ate bibi nnyo. Mbasomedde ekiwandiiko ensonga 18 n'embalaga buli kimu ekiriwo ate amanya nsonga ezo lwaki amajege awamba obote obuyinza bwa amini muziwulidde bulungi nnyo. Nsibasomedde mu lufuutifuuti n'enzibaddira mu lulya matooke n'enzibaddira mu bulungi nnyo ne woyagala okutegera n'ekunyonyola bulungi nnyo okujjako nga wayonka sengaawo ate nga muyonka bigere nga totegedde n'ebisigadde byonna mbinnyonnyodde. Teri bw'ogenda bijja wano wokka. Mukama 10 atakuumira mirembe tujja senkana ku Lwokutaano kano ka firimu kawedde. Mumpulidde bulungi nnyo. Atakawulidde ogenda kasa ku mutimbagano gwa YouTube. Mukama 10 atakuumira mpeera. May God bless you and stay blessed. Naye abakampala mugigende empola nabaga November Kampala mugigende empola. Naye singa bano bambe parliament mu opposition beero gozza mbu simbe bada mu parliament kano mukasabe busazi ne mukaziza mugo musajja abagambi bibino nenga ate bagenda kikola kubanga kujja ngo kisaziza mu bimazo bbaaya. So ezo mutegedde eyawamba tebali bajjeno bali bawansi mukitegedde. I salute you, sign is out.